tutuukiriza etteeka lya Kristo. More importantly, let Jesus Christ be in the center of your marriage. Leka Yesu Kristo yababeera wa masekati oba wakati. And keep the fire of the family altar burning at all times. Era mukuume ekyoto ky'amaka nga kyaka buli kaseera. I'm now going to ask you this very important question, kati ngenda basaba kino ebibuuzo bino ebikulu ennyo, which I expect clear answers through the mics. byensuubira okunziramu nga mwogera bulungi mu microphone. And I'll begin with Apostle Dr. John Mulinde. Leka ntandike n'otume Dr. John Mulinde. I'll ask the questions and you just put all of them together and say, yes, I will. Yes, I shall. Ngenda kubuuza ebibuuzo as the Lord gives me the grace. Nti weewaawo naakolanga bwe ntyo nga Mukama wampa amaanyi. Amen. Amina. Dr. John Mulinde. Dr. John Mulinde. Do you take this woman to be your lawful wedded wife today? Will you love, honor, respect, and exercise all that pertains to your God-given responsibilities to her? Will you do so even in all the changing circumstances of life? Will you forsake all other women and keep only this woman to yourself as long as both of you shall live? Will you prayerfully and diligently ensure that you support your wife so that she's able to carry her roles efficiently? In a short sentence, will you? I do. Amen. Amen. Over to you, Brenda. Do you take this man, Dr. John Mulinde, to be your lawful wedded husband today? Will you love, honor, respect, and exercise all that pertains to your God-given responsibilities to him? Will you do so even in all the changing circumstances of life? Will you forsake all other men, including anyone who might have proposed to you, and keep only this man, Dr. John Mulinde, to yourself as long as both of you shall live? Will you prayerfully and diligently ensure that you support your husband so that he's able to carry his kingdom mandate efficiently, powerfully, as the Lord will use him? Will you? Yes, I will. Amen. Amina. I'm not going to ask you, please, if you can come closer to each other kati kamba sabe mwesemberere and then come closer to the podium. era musemberere ekituuti. Amen. This is very important. Kino kikulu nnyo. Clasp your right hands. Muleete emikono gyammwe egya ddyo. And I'll be asking man of God. Era ngenda kusaba omusajja wa Katonda. Again, you begin. Nate era gwagenda osooka. Amen. Amina. Yes, proceed. I, Nze, Dr. John Wilfred Mulinde, Dr. John Wilfred Mulinde, take you, Brenda Kwizera, nkwetwalira gwe Brenda to be Kwizera my lawful wedded wife. okubeera mukyala wange mu butongole omugatte. I pledge before God neeyama mu maaso ga and Katonda all these witnesses ne mu maaso g'abajulizi bano bonna that I will love, nti nja kwagala, honor, kuseemu ekitiibwa, respect, kuseemu ekitiibwa and cherish you era even in all the changing circumstances of ne mu mbeera life. zonna ezikyukakyuka mu bulamu buno. I pledge that I will forsake all others nkyeyama nti naaleka abalala bonna to keep you only to myself, okwesigaliza gwe wekka so long as both of us shall live. fembi kasa tusigala In nga case you have tukyali balamu. anything, you can proceed and add, man of God. bw'oba osobola okwongerako ekirala kyonna weeyongerereko ssebo musajja wa Katonda. I thank God for you. Nkwebaliza Katonda. I see you as a light, a morning light that has come in my day. Nkulaba ng'omusana ogw'ekumakya oguzze mu lunaku lwange. My life has walked for a long time in a limbo. Obulamu bwange butambulidde mu limbo okumala ebbanga ggwanvu. I feel that that coma has come to an end. Ne mpulira ng'ate ekyo kikomye. And I pledge my life to walk with you. Era nkweyamira obulamu bwange okutambula naawe. Amen. Amiina. It's your turn now, Brenda. Brenda, kyekiseera kyo. Hi, Brenda Kwizera. Nze Brenda Kwizera. Take you, Dr. John Wilfred Mulinde Nagenda. Nkwetwalira gwe Dr. John Wilfred. To be my lawful wedded husband. Okubeera omwami wange omutongole
I pledge before Almighty God neeyama mu maaso ga Katonda and all these witnesses ne mu maaso today g'abajulizi wano olwaleero that I will love you, nti ngenda kukwagala, honor you, kuseemu ekitiibwa, respect you, kuseemu ekitiibwa and cherish you, era nkwagale ubeere wa muwendo mu maaso even in all changing circumstances of life. ne mu mbeera zonna ezikyukakyuka ez'obulamu. I will forsake all others to keep you only to myself as long as both of us shall live. Naaleka abalala bonna nkwesigalize ggwe kasa tubanga tukyali balamu. Pour out your heart. In addition, looking at him eyeball to eyeball. Olina kyoyongerako nga kiva ku mutima ng'omutunuulidde mmunye ku mmunye. Dr. John, Musawo John, I love you beyond words can. nkwagala okusukkuluma ebigambo bisobola okwogera. I don't have any words that I can say that will prove my love to you. Siina bigambo bye nsobola kwogera bisobola kunnyonnyola mukwano gwange gwenna gy'oli. Wabula kye mmanyi that this is God's doing. nti kino Katonda yakikoze. Because he said Kubanga yagamba at the right time mu kiseera ekituufu he will do it. ajja kukikola. No matter what we have gone through, Si nsonga biki bye tuyiseemu, is faithful mwesigwa to do exceedingly abundantly beyond what man can ever thought. okukola okusukkuluma abantu bisobola This okulowooza. is what the Lord has done. Era kino Mukama kyakoze. I love you. Nkwagala. Amen. Amen. Please, can we appreciate Brenda? Can we appreciate Tusiime Dr. John? Tusiime Dr. John. Servants of God, let me Oweereza ask that Katonda, question. kambuzeeyo ekibuuzo. By what token do you indicate that you will faithfully keep the vows that you have made to each other? I believe in a wedding like this, there are rings that are Nzikiriza thrown mu mbaga ng'eno mubeeramu empeta as a token. nga bwe njogera. And as the servant of God was introducing a beautiful daughter there, she said she's the one carrying the rings. Yage nti omuwala ono omulungi. Let's appreciate her as she comes Leka over. tumwanirize. Bishop, if you can just check what is in that box and hand me over the rings. Singa osooka n'okakasa ki ekiri mu bokisi eyo olyoka otukwasa empeta. Amen. Amiina. I'm sure the congregation is curious, Nkakasa ddala ekibiina kyebuuza wanting to confirm that they are nga rings. kyagala okakasa ddala mpeta. Wow, here they are. Ziizino empeta. Beautiful rings indeed. Mbutuufu empeta nnungi ddala. I don't know what the camera people can project and see. Abakamera musembere wamu tusobola oziraba n'ozikuba ebifaananyi. Amen. Amiina. Before we dedicate these rings before God in prayer as we do, Nga situnnawaayo mpeta zino mu kusaba eri Katonda. ladies and gentlemen, we need to have the understanding and have a revelation about rings. Banyawe ne basaba tuteekeddwa okuba n'okutegeera n'okubikkulibwa ebikwata ku mpeta. Rings are endless circles of precious metal. Empeta ke kantu akeetoolodde ng'ate ka kyuma. The symbol of the highest qualities of love, Kabonero akalaga omukwano ogusinga trust obulungi. and unity Obwesige that remains unbroken okusigalawo nga tekumenyeddwa. for as long as the two in marriage live. Kasita bano ababiri abagattiddwa basigala nga balamu. That is the significance of the rings. Bwe bukulu obw'empeta. I got a revelation also about rings. Nafuna era okubikkulirwa ku mpeta zino. Just as these rings are all round, Nga bw'olaba empeta zino nti za rawundi. they are endless circles. Ze saako ezitakoma. So will the Lord compass about you and shield you with comforting strength and protecting love. Bw'atyo ne Mukama bw'agenda okubeetoolooza okubeerwa n'okwagala. Therefore, let both of you N'olwekyo mwembi fulfill the perfect circle of duty mutuukirize saako eno and etuukiridde devotion to each other n'okwewaayo as you become today one nga leero bwe mufuuka omuntu in spirit and in purpose. mu mwoyo ne mu bigende. Shall we pray? Leka tusabe. Eternal loving Father, in the name of Jesus, Kitaffe ataggwawo mu linnya lya Yesu. we thank you and we honor you for these rings. Tukwebaza tukusaamu ekitiibwa olw'empeta zino. They were manufactured somewhere, Ziina gye zaakolerwa and Lord, we declare, era Katonda tulangirira by the reason of them being handed over to us on this altar, nti kubanga zitukwasiddwa ku kyoto kino to become a symbol okufuuka akabonero
of an unbroken relationship akenkolagana etasobola that kumalibwa shall remain between John and Brenda. egenda okusigalawo wakati wa John ne We Brenda. do therefore dedicate these rings to you, N'olwekyo tuzikukwasa and we declare your blessings over them nga tulangirira omukisa gwo eri in jjo the name of Jesus mu Christ. linnya lya Yesu Kristo. In case of any word that may have been spoken, bw'oba nga waliwo ekigambo kyonna any ekyayogerwa prediction of any kind, oba ekigambo kyonna ekibi kyonna right now by your word, right now by your word, kaakano and olw'ekigambo in the kyo name of era mu Jesus, linnya lya Yesu by the blood of the Lamb of God, ku lw'omusaayi gw'omwana gw'endiga we wa declare Katonda this ring sanctified tukuza empeta zino and dedicated to you era tuziwaayo and gy'oli for John and Brenda. ku lwa John ne In the Brenda name of the Father, mu linnya lya the kitaffe Son, n'omwana and the Holy Spirit. n'omwoyo omutukuvu. Amen. Amiina, Amen. amiina. Now I'll ask you, Kati ngenda basaba Doc, you take that one. twala eno dokita, You'll take your left hand, ogenda kukwata omukono ogwa kkono and it's going to do the obvious. era agenda kukola kino kye mumanyi mwenna. As please, if you can, I need to position myself somewhere. All right. You look at him, look at each other. Mwetunuulire bulungi. Guiding words. I, Nze John Mulinde, John Mulinde give you this ring nkuwa empeta eno as a token ng'akabonero that you are now nti kaakano the wife of my choice. gwe mukyala wange gwe nnonze. It is also a seal Era- of my pledge of unending love era kano ye nvumbo and yange fidelity. y'obweyamo bwange I want ey'okwagala you to know, okutakoma. Brenda, Njagala omanye Brenda, I truly love you. mazima ddala nkwagala. And today, Okuva ne leero I declare you the queen of nkulangiridde my gwe heart. gwe kaddulubaale w'omutima gwange, gwe naaba kikyala w'omutima gwange, And you will reign until he comes back. era ojja kufugira omwo okutuusa nga Yesu akomyewo. Thank you Weebale nnyo for being such a blessing to me. okumbeerera omukisa. Amen. Amiina. This ring Empeta eno Oh yeah, sorry. Okay. This ring empeta eno I give you, ngikuwa Dr. King John, Dr. Kabaka John as a token ng'akabonero that you are now nti kaakano my beloved husband, ye gwe mwami wange omwagalwa, and it's also a seal era eno nvumbo of my pledge ey'obweyamo bwange of unending love, eby'omukwano ogutakoma fidelity. n'okwewaayo. I want you to know, Njagala omanye, I want you to know King njagala omanye JM, ayi Kabaka John that I love you so nti very much. nkwagala nnyo. You are the best thing that has ever happened to me. Bwe kintu ekikyasinza okuba ekirungi ekyali kimbaddeko. Thank you for being there for me. Weebale kumbeererawo, Thank you for fighting. weebale kunnwanirira, Thank you for loving me. weebale without kunjagala. any condition.
You have loved me and you have made me know that indeed there is love in this mazima world. onjagadde nolina n'okumanya nti mu butuufu waliyo okwagala. I love you so very much. Nkwagala nnyo 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 And nnyini my ddala. prayer is that God will keep you. Era essala yange nti Katonda akunkuumire. That Psalms 91, Nti Zabuli 91 where he says, with long life he will sustain us. wagambira nti ajja kutukkusa emyaka Indeed, God is going to sustain us. mazima ddala Katonda agenda Me tuwanirira. and you, we are going to walk this path Nze naawe tugenda tutambula olugendo called luno love and life. nga kuyita mu kwagala ne mu bulamu, And the world will know era ensi enaamanya that we are made to be. nti kyateekebwa kubeera bwe kityo. Amiina. Amen. Amen. Praise the Lord. Amiina. Mukama Now yeebazibwe. place your hands in my hands. Kati muteeke emikono gyammwe ku May gwange. I ask everybody please to stand up? Leka nsabe buli aliwo okuyimirira. All right. Camera guys, where are you positioned? Aba Okay. kamera muli luuyiwa. Dr. John Mulinde, Dr. John Mulinde, take care of this lady labirira who omukyala has made a commitment ono akozesa okwewaayo to your keeping and care. eri obulabirizi buno. Ensure no words from your mouth all deed causes our tears. waleme kubaawo ekigambo mu kamwa ko ekimuleetera okukaaba All bedim our brow with sadness oba and sorrow ekimuleetera of heart. enyiike n'ennaku mu mutima. Man of God, be gentle in your speech musajja wa Katonda yogerera mu and bukka handle her with tender care. era omukwate n'obwegendereza. To you, Brenda, I would say, eri gwe Brenda nja kwogera you have entered into a new state of life oyingidde mu kiti ekirala eky'obulamu which calls for obedience to the word of God and patience. ekikwetaagisa okubeera omugonvu ekigambo kya Katonda Take n'omugumiikiriza. care of this man labirira omusajja ono whom your tender heart of affection omutima gwo guno omugonvu ogujjudde okwagala won to yourself. gwe gwewangulidde. Do not lose the virtues and smiles tosuulanga amaanyi go n'akamwenyu that you have had during your courtship days. by'obadde nabyo nga bakyakwogera. This I charge both of you kati bino mbibalagira mwembi in the name of the Father, mu linnya erya kitaffe the Son, n'omwana and the Holy Spirit. n'omwoyo omutukuvu. Ladies and gentlemen, bannyabo ne bassebo, now that Dr. John and Brenda kaakano nga Dr. John ne Brenda have consented to enter into this state of marriage before God, bamaze okukkiriza okuyingira mu mbeera y'okubeera and abafumbo all ba of you Katonda, witnesses that are here and those who are watching online, nga mwenna abajulizi muli wano n'ababali ku mukutu, I therefore, by the authority vested on me as God's servant kati ku lw'obuyinza obwampebwa ng'omuweereza and wa serving from Katonda my apostolic office, n'okuva mu ofisi yange ey'ekitume, I now kaakano announce these two nangirira ababiri bano as a husband nga omwami and wife n'omukyala in the name mu of God the linnya Father, erya Katonda kitaffe, God the Son, Katonda omwana and God the Holy ne Spirit. Katonda omwoyo omutukuvu. Ladies and gentlemen, banyabo ne bassebo, it is written, kyawandiikibwa let nobody put asunder waleme kubaawo ayawula the ones God has joined together. abo Katonda baagasse awamu. I now present to you kaakano mbanjulira Mr. and Mrs. John Mulinde. omwami n'omukyala John Mulinde. Apostle John, omutume John, behold your bride. laba omugole wo. You can feel free, go ahead and give her a kiss oli before we waddembe pray. okumuwa kakisi nga yesu nasaba. It's your time. ke kaseera k'okumunywegera. kale kyekyo Now listen, allow me to do something. mumpulirize muŋŋanye Because nkole all kino. of you are looking at them, abasinga mubatunuulidde. I'm going to ask you to look at your neighbor and ask your neighbor, how yenda are you? kusaba tunuulira akuli naye omugambe What is your name? erinnya lyo gwani. As I allow John and Brenda nga bwe nzikiriza John ne Brenda to give each other another Holy Ghost kiss. okwewa kalika akanywegero ak'omwoyo omutukuvu. Amen. We are going to pray for the servants of the Lord. tugenda kusabira abaweereza ba Katonda. We have servants of God in the house. tulina abaweereza ba Katonda wano. I'm going to ask Dr. Patrick, please, if you can help me to bring the ministers who are going to be
be with us, who are going to flank me up here as we declare the blessings of God upon this couple. Nsaba Dr. Patrick onyaniririza abaweereza abagenda otwegattako mu kusabira Praise the Lord. Mukama ffe yeebazibwe. We are going to receive our spiritual fathers Tugenda kuwaniriza bakitaffe mu mwoyo to come and pray. okujja tusabe. Professor Dr. Simeon Kayua, Professor Dr. Simeon Kayua, Bishop Dr. Grievous Musisi, Kindly come. Bishop Dr. Grievous Musisi, Bishop Solomon Mukonjo, Bishop Solomon Mukonjo, Apostle Lois Mvuningoma, Apostle Louis Nalunkuma, Mvuningoma. Oh, Mvuningoma. Yes. And Bishop Rwandasa, Ne Bishop Rwandasa, Pastor Deo Musoke, Amen. and then Honorable Pastor Fred Bahati. Let's appreciate God's servants as they are called, as they come. leka tusinga abaweereza Let's give them abagenda honor as the Bible says. tubasseemu ekitiibwa. Servants of God, are you able to? Baweereza ba Katonda munaasobola okukakkanako Yeah, slowly. mpola mpola. Honorable bishops, servants of God, please let's surround them. Abalabiriza b'ebitiibwa mujje tubeetooloole. May I ask all of us to stretch our hands as we Can we declare get Mrs. blessings over Dixon? their lives. This is very important. Pastor Gladys Dixon, Pastor please. Gladys Dixon, Please. Pastor Gladys Dixon, please, you're welcome. Dixon. Yeah, she's here to Can we represent see what the Lord has done? Please, let's raise it. Olw'oluyimba olwo. See what the Lord has done. Thank you, Jesus. Webale Yesu. See what the Lord has done. What we waited for has come to pass. See what the Lord has done. See what the Lord. See what the Lord has done. Can we have Bishop Gilbert, please? Give him the mic. Has done. What we waited for Has come. has come to pass. See what the Lord has done. You shall feel free and pray. Dear Heavenly Father, in the name which is above every name, yes, Lord, we are so grateful for such a great day which you have made for us, and more so for Dr. Mulinde and Father God for Kwanjula. We are here to witness God is doing, Almighty God. We thank you for what you purposed before even the world began is being manifold right now in our very eyes. Lord, as we pray, bind your servants together, Almighty God. Cause them to experience the goodness of the Lord in the land of the living. Lord, you said no weapon formed against them thou shalt prosper, and every tongue in judgment is already condemned. Lord, we dip them in the blood of the Lamb, or shall be spared out. Lord, you have raised them in this nation and in nations to propagate your gospel. Let the angels, Father God, which are watching those your servants, be dispatched right now to be in full charge of their lives, of the ministry, of their family, and of their home, oh God. Grant them favor and speak up, Father, from this day. Wherever they go, you shall go before them and make every crooked way straight. Father God, this is a new beginning right now. They are yet to experience the glory of God. They are yet to experience the power of God. They are yet to experience the miracles unbelievably. Father God, we thank you for the lives which you are already touching in Jesus' my name. We thank you, God. We count it done. In your holy name we pray. Amen.
Heavenly Father, we continue to pray to bless this couple. Yes, Lord. Thank you for the obedience and humility and commitment of your servant, Yes, Dr. John Mulinde, in this country. Yes, Lord. We know that he's not only an international minister, but a global one. Yes, He Lord. has touched the whole of this globe. Yes, Lord. And today we celebrate him, Lord, as he marries Brenda, my real daughter. I release a blessing of the Father among the fathers of this nation. Yes, I release in the name my of blessing Jesus. from you, Father. You have kept me for 58 years in marriage. Will you keep them till death do them part? Let them finish and fulfill the mandate. What is remaining, be done. You're a God who is after the finishing than the beginning. We put behind us all that has happened. We know the journey of John, a faithful man in this nation. Lord, we ask your blessing, total blessing, even as he marries Brenda this day. We commit them to you. Yes, Lord. And I also bless them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. And everybody say, Amen. And our Father, in the name of Jesus, we thank you and we honor you for these two, my Father, that you pre-planned for. Lives, my Father, are ordered of you. You have ordered each and every one in this wedding. Nothing happens by chance, by mistake. You are a God of plan, design, and objectivity. And our Father, as your servants are praying, we declare a divine covering over this couple. We declare Isaiah 54:17 over their lives. No weapon formed against them shall prosper. We declare Isaiah 59 and verse 19 over their lives, that thou shalt raise a standard against every intent, against any prediction, against any pronouncement, against any evil handwriting by the blood of Jesus. Lord, we declare it is well with your servant together with his wife. I decree today total restoration in line with the word of God. I decree total restoration of everything that the enemy may have stolen from you. May the joy of marriage be restored in the name of Jesus. La shataraba la sikaya mande reketeria da bosa. Everybody raise up your voice right now. Those who can pray in the spirit, pray in the spirit. Shakamanda la basaya reketeria da basika madadaba rekatoria da bosaya rakamanda da basika ya madadaba shakatoria da reketeria da bosaya mandara boseka toria da mo rekatoria da bosaya meria kaya toriando. Thank you, Jesus. The Lord will say to you, Dr. John Mulinde and Brenda, it is not over until he says it is over. You have gone through a time of testings and trials, but the Lord will have you know the best for you is about to manifest. The best for you, that vision that God gave you, is about to manifest. Whoever wrote you off will see the hand of God. You are entering into a new season of your life, and in this new season there will be total provision. Everything you needed shall be provided for, and the Lord will confound your critics. They will see the hand of God in and through your lives. I declare you blessed, I declare you covered,
together with the elders of this altar, you shall live to serve the purposes of God in your day. In Jesus' mighty name. Someone give the Lord a clap of praise. Amen. I thank you. Rev Patrick, Okay, let's lead them to the table. proceed to the certificate. Amen. After they have signed, we shall also invite Professor Simeon Kaiwa also to bless them. bamala okusayininga tugenda kwaniriza Professor Simeon Kaiwa naye ajja abasabira omukisa ogw'enjawulo. Lord and Master of heaven and earth, Mukama era omukulu w'eggulu n'ensi, we'd like to thank you so much for the hearts, twagala kwebaza nnyo ku lw'emitima, our hearts that are now very rested. emitima nga kaakano giwummulidde ddala At the cause of this wedding, ne ku lw'ensonga y'embaga eno. and I like to appeal to you that the angels will help them, Era njagala kusaba nti bamalayika babayambe, help Doctor and his wife bayambe dokita ne mukyala we to unlearn the history of yesterday, to unlearn, to stop thinking of history, okukomya okulowooza ku byafaayo ebya jjo, to unlearn completely yesterday thoughts okuviira ddala mu birowoozo ebyayita oba ebyayise and their own thoughts, n'ebirowoozo ebyabwe, so that now they will relearn better thoughts awo nno basobole okuyiga ate ebirowoozo ebipya ebirungi which you have given them today. by'obawadde olunaku lwa leero. I'd like to thank you for these parents that I stand in the middle of, Njagala okukwebaza In between olw'abazadde of- bano benyimiridde mu masekati gaabwe for agreeing to this wedding, olw'okukkirizaganya ku w'embaga eno, together with the congregations behind me here, awamu n'ekibiina kyonna ekindi emabega, and the ministers and bishops that have recognized and appreciated this wedding. n'abaweereza bonna bonna n'abalabirizi ababaddewo ne bassaamu ekitiibwa n'okugatta omukolo guno ogw'embaga. Ask you, Lord, Nkusaba ayi Mukama, absolute peace to be in the heart emirembe egijjudde okubeera mu mitima, of Dr. Mulinde mu mutima gw'omutume Dr. Mulinde and his wife, wamu ne mukyala we, and for them to recognize our support era nabo okumanya oba n'okumanyikiriza obuyambi bwaffe oba obuwagizi bwaffe, and my own personal support, nange nga ssekinnoomu obuwagizi bwange, and the support of my wife, Dr. Celia, n'obuwagizi bwa mukyala wange Cecilia Kayiwa, in Jesus' name. mu linnya lya Yesu Kristo. Amiina. Amen. Okay. Okay. Now let's come and sit, and we allow them to walk out. Kati bannaye katutuule tubakkirize I will bafume. guide you when we go outside for a group photo, please. Nja basaba mwenna mwenna bannaye abakulu mujje tukube ekifaananyi ekyawamu. Yes. So the peg boy and the flower girl are going to walk. Peg boy ne flower girl We mugenda shall allow them to kutambula. go a distance. Nja Then bakkiriza basooke batambuleko akagendo. muli baddembe okutuziriramu amazina And for the bwembanga bride mwaze and nago. groom, you are free to dance. Madam Brenda abadde amubuuza tuzine oba tunazinira ku reception. Okay, the music. Okay.
to kickstart the wedding reception. National anthem. Ekitiibwa kya Uganda. We pray that every meal, the drinks, and the time that we have in this place shall be blessed. Your presence continues to fill this auditorium. And Lord, we thank you for the koinonia, the fellowship of your people and with you. In Jesus' name we pray. Amen. And we say, Amen. Thank you so much, Dr. Kefa. Basabule banyama bantu bakatona tudem tukubire katonda engalo ez'amaanyi ez'ekitiibwa ennyo. You may take your seats apart from the entourage. Okay. Basabule banyabo. Ladies and gentlemen, allow me to welcome you once again to this very wonderful wedding reception. I am going to ask the flower girls, the maids, the groomsmen to also take their seats. Some good music as they also find where they are supposed to sit. Some music. And Hannah, may you please be near me so that they can know where they are supposed to sit. I have seen one table here. I'm also seeing the other table there. Plus the ones can also be guided on where they are supposed to sit. Good. Wow. The men on the right and then the ladies on the left. Because the left. Good. I will ask Dr. and Brenda to extend in front a little bit. Wow. Good. Wow. What is her name? Tonya. Okay. Ladies and gentlemen, let's welcome Dr. and Mrs. Mulinde with a loud applause, ladies and gentlemen. Omfuiwe kondere nafuwe kondere nofuwe kondere. The worship generals nabagambe mwina kubeera ku nkundi okwo nga mulimu kamweka neetaagayo oluyimba katono abo bamunaalukuba mutya bamunaalugjawa naye mulukubenga abo bokka bali awo katono as they are smiling, as everyone is also welcoming them. So you're not supposed to sit, because whenever I say do something, you'll also be able to do it, because we are working together and you're not going to stop. You get what I'm saying? Yes, I also want to welcome Tonya. They told me that Tonya is going to be my co-MC. Tonya, say something. Let me give you the opportunity before even they sit to say something. Dr. and Brenda are here. Say something and welcome them before the worship general says something. Good evening. Good evening. Put the microphone a bit high. Wow, yes. Good evening, everyone. Good. Praise the Lord. Praise him. Language, because the audience is much of the local language, but for those of you who'd love to listen to some good accent, she's right here to make it happen right away. Good. Okay, Tonya, I welcome you. But somebody to them to undeserve a good
Dr. Damotunulire mukyala Brenda ukatono mutunulire take some time ngo mutunango ojjukira olunaku Mukama lwe yabasinkanya fuwe kondere Yerusalemu yawulire na wano wahulire mumpeyo olimba nga badokita bali awo nga lwammwe nga singa mmwe mubadde awo dokita yekanga ali awo dokita obeere ku kaawo nga mwetunulidde mukole ebyammwe ng'esene kuba enduru nga mukole ebyammwe nga bakuba oluyimba nga luleeta mwoyo nga luleeta omukwano nga luleeta okwagala nga luleeta nga luga nti love is patient, love is everything. Do so right away. Do it nga dokita ali awo nga tannatuula. Dr. Gondo manya kabaka yimba ako kawuli nga mwemuba buubi nga basement ne metro ne bali wali nga mwemuba bakubolu yimbo lwamwe mwekaba biri dokita mwekanga muli awo mpola ffe tukole ekisa kya Katonda kitubeeremu ndi wano ne bishop agira nsabe mwekaawo babiri. I am waiting for your smile, doctor. Even before I pray, yeah. Slowly, slowly, as we go to the seat. See the way I shall be. Thank you so much, worship generals. Mumwongeregareze ekitiibwa ennyo. Basebo ne banyabo. Muzikirize. I am sure for those of you who stay in Uganda, who live in Uganda, and for those of you who have been monitoring whatever is happening in Uganda, you know the person standing in front of you. But for our bishops who have always been so much busy preaching the gospel across the globe, for them they might be busy and they might even fail to understand and recognize the person in front of them. But I am none other than, my name is Zambali Bulasio Mukasa. I am the Member of Parliament elect for Nansana Municipality. Yes. So this is a very wonderful wedding, and the MC is the Honorable Member of Parliament. And in May, I'll be swearing in to become that Member of Parliament in the 12th Parliament. So I am here to make sure things are right for this country and for this wonderful church. May God bless you. But I want also to welcome my KMC,
Because I met her at church and she told me she would love to also become an MC in future. And I said, you know what, I'm going to give you a platform and we work together because I love inspiring people who have that positive heart to make things happen. So we are now going to work together with my co-MC Tanya. Of testimonies, and especially for you today, Dr. Mulinde and your beautiful bride. Kanabata kamanyi wachiri tukube mungalo, mukwebaza Katonda w'amaanyi. Abatakamanya wachiri tukubire Katonda w'amaanyi ngalo. Nyinza ntyo bute esanyulirirwa. Yeah, God, the author of testimonies. Kumeza kwe nagobebwa. Tuyimbe fena. It's a beautiful day, it's a beautiful wedding. Kwotaddo bujulizi. Imba imba labao. Labao taddo bujulizi. Omukonongo wubira abagole. Omukanongo wubira abagole. God, the author of testimonies. Sekerera. Wotaddo bujulizi. Nyiza ntyo butebaza. Labe ebirungi byokola. It's a beautiful day. Kumeza kwe nagobebwa. Meza kwe nagobebwa. Kwotaddo bujulizi. Bujulizi. Zomuntu eyabolebwa. Eyali yanyomebwa. Eyali yajogebwa. Laba bwonyi musanga balaba. Yimba yimba zantyo. It's a beautiful day. Kubine bingi byokola. Kuchalo kwena swalila. Kwotaddo bujulizi. Laba otaddo bujulizi. Kwotaddo bujulizi. Mwaba bansekerera. Kwotaddo bujulizi. Etendo enoch haya wachiri kubira Katonda engalo ez'amaanyi. Laba otaddo. It's a beautiful day, it's a beautiful wedding. Dr. Mulinde and your beautiful bride today we celebrate. Mwaba bansekerera. Wotaddo bujulizi. Nyinza ntyo butebaza. Kubine bingi byokola. Kuchalo kwe naswalira. At my place of rejection, that's where you placed my testimony, my big testimony. Yimba yimba laba otadde. Laba otaddo bujulizi. Otaddo bujulizi. It's wonderful. Bujulizi ky'obusinga buno bwe tulabako olwaleero. Bujulizi ky'obusinga obugalo n'endulu ebya Katonda w'amaanyi. We celebrate you, Dr. Mulinde, and your bride today. Mwaba bansekerera. Wotaddo bujulizi. Nyinza ntyo butebaza. I'm entirely honored to be part of this great celebration. Dr. Nzikiriza, nkusabe n'omukyala wo, I want to sing this special song for you. Ateba nkubi akama that you particularly like this song, and I know why.
because I know it is specially selected for your bride today. So honor your guests with another bridal dance. Atenga tuyimba akayimba kano kabajukize ng'ebiragaano eby'olubeerera bye mukubye olwaleero. The perpetual vows you made today. Katonda bakwatireko obufumbo bwammwe bubanyumire bubeere mu buli kirungi eky'omubiri n'eky'omwoyo. So bw'oba okkiriza, if it pleases you, Doc, and your beautiful wife, please step forward and honor your guests with the bridal dance. Yeah, mukubi obugalo Dr. Kiriza. Yeah, right there, right there, right there. Omukyala mukwate mukono gyombi, omutunule mu maaso, and we're celebrating you today. Basebo ne banyabo, we're celebrating love today. Yeah, for you, Doc, and your bride. Yeah, kabajukize ng'ebiragaano eby'olubeerera bye mukubye olwaleero. Kabajukize ng'ebiragaano bye mukubye olwaleero. Yeah. It's beautiful out here. It's a wedding day. Obugalo buliwo bw'abagole. Ekimuli kyange maze okukinoga Brenda. N'ekigambo kyange maze okikuwa Brenda. Olugendo lwange ndutuuse wano tokyali bwomu. To love and to hold, today and forever. Obugalo bw'abagole buliwa, it's a wedding day. Mbiguddewo n'ebisumuluzo bibyo nkuwadde. Esala y'obulamu bwange esigaddemu kukumagana paka enviiri nga mbi. Naye toneefuulira nga tolaba nze nkwagadde nnyo tonjiwanga. Obulamu bwange n'obwonoona newaddeyo kukwagala mu ngeri erematiza. John Bambi, Brenda Bambi, we're celebrating love. It's a beautiful day. It's a beautiful day to sing. Oh, oh, oh yeah. Sibimanye ebyo nti oba tekulwana mazima ne mukwano gwange olyanjulira. Kale ne bwe nnyiiga nze muli nsonyiwa kuba tuli bantu si bamalayika. Enguudo z'obulamu bwange ntereezezza otambulire mu weegazanye. Ekyapa ky'omutima gwange mpandiiseemu erinnya ly'onkuwadde okitwale. Naye toneefu abasigadde obugalo n'akalulu. It's wonderful out here. Yeah. Obulamu bwange n'obwonoona newaddeyo kukwagala. Akwewadde kabajukize ng'embaga yammwe nnungi. May this be a constant reminder of this beautiful day. Nga tolaba nze nkwagadde nnyo tonjiwanga. Obulamu bwange n'obwonoona newaddeyo kukwagala mu ngeri erematiza. Newaddeyo kuba naawe. Mutunule nnyo mu maaso. Brenda, Doctor, mutunule mu maaso. Mutunulire ddala mu maaso, Doctor. Laba nsiimye nnyo kubanga boolese bangi abalala. Ze ninga wangudde akalulu. Si kyenyooma onyambye nnyo. Akalulu kaliwo ak'abagole. Yeah, we're celebrating love. Obulamu bwange n'obwonoona newa kukwagala mu ngeri erematiza. Newaddeyo kuba naawe. Laba omukwano. Laba omukwano. It's a beautiful day to get married. It's a beautiful day to get married. Yeah. We're celebrating your love. Mu ngeri erematiza. Newaddeyo kuba naawe buli mbeera mukwano. Oh, na na na. Yeah. Doc, with an embrace that will last forever. Brenda, mwe hug nene, Doctor. One
Yeah, just right there. Just right there. We're celebrating your love. Abagole nga bagenda okuwumula mu katono. Muzikirize nyimba kayimba kano. Muzikirize nyimba kayimba kano abakamanyi tuyimbe ffenna. Bible etulaga that music multiplies. He who sings praise twice. I believe it's more. Abakamanyi tuyimbe ffenna. The song is about 24 years old. Bwe tunatuuka ku kitundu ekyokubiri omukono ogwa ddyo tugutunuliza abagole. Tubasabira omukisa gwa Katonda guleme okubavaako. Luberera. Tweyagalire mu Katonda ow'amaanyi. Tweyagalire mu Katonda ow'amaanyi. It's a beautiful day to sing. Lelo mbaga, oh oh, oh oh, ah, ah. Oyo gwe njogerako Mukama, ebyange byonna bimanyi, abalungi n'ababi abalaba, n'abalabe bange n'ababalaba, ye yatonda byonna yabifuga, kabubo bulamu yabupima, yalukeseza ne luno kubasiimye embeera omulamu, yimba onkumye nnyo Mukama, yimba olunaku lubenga lwadde mbeera mula, olunaku luno ndutadde mu mikono gyo Mukama, nsaba oluŋŋamya amakubo, tweyagalire mu Katonda w'amaanyi. It's a beautiful day. Dr. Mulinde and his beautiful wife. Nga bwe twakiriziganyiza ekitundu ekyokubiri omukono ogwa ddyo tugutunuliriza abagole, tusabire omukisa gwa Katonda gubakeko lubeerera guleme okubavaako, obufumbo bwammwe bubanyumire Dokita, mubeeremu ebirungi nga bingi, mubeeremu ebirungi bingi. Omukono ogwa ddyo tugutunuliriza abagole, buli kye bakwata ku Mukama obawo omukisa, ebiseera bye bamala nga bakola obayambe basobola okufuna egyo emitego gya Setaani enkumu gyonna babuuse, obukuumi ku bulamu bwabwe ne ku bintu byabwe Mukama bubawe, obukuumi ku maka gaabwe ne ku bazadde baabwe bubawe, obukuumi ku mikwano gyabwe n'emirimu gyabwe Mukama bubawe. Yimba yimba tweyagalire mu Katonda w'amaanyi. It's a beautiful day. Onkulembere sumulula omukisa, sumulula sumulula, nange nsaba ompa amagezi, Sulemaani ge wamuwa leero mbaga. Abamanyi omusaayi gwa Yesu mwetegeke tusazemu Setaani. Ekitundu ekiddako abamanyi omusaayi gwa Yesu mwetegeke tusazemu Setaani. Oh 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 oh. For you, Doc. For you, Doc, and your bride. Nsazamu ebiroto byendoota, bwe bibe bikyamu tusazemu Setaani. Era nagyo ngisazaamu, nsazaamu ebikolimo n'eddogo, nsazaamu ebisulo, tubambaza omusaayi gwa Yesu ku balwazi. Abamanyi omusaayi gwa Yesu bakuba n'akalulu. It's a beautiful day to celebrate. It's a beautiful day to celebrate. Lelo ekitundu ekisembayo tugenda kuyimba ffenna. Ekitundu ekisembayo tugenda kuyimba ffenna. Olunaku
ah, ah, sumul gobe ah, nang ah. That was for you, doctor, and your wife. And now this is from me to you. I always say it's my favorite song. And I want to sing it for you. The grace that knew Brenda when she was a little girl. The grace that knew you, Doc, when you were just a little boy. The grace that has brought you this far. May that grace keep in your life to move you from glory to glory. Basebo ne banyabo mukono gwadyo bwe gutaba mulema tugwanikire Katonda olw'amaanyi mu kumwebaza ku lw'obulamu obwa Dr. Mulinde ne mukyala we Brenda nene embaga yaabwe nonje. In thanksgiving, let's bless the Lord. Tweyagaliremu Katonda w'amaanyi. Nze nnyumirwa nnyo okuyimbira Katonda kuba nkoledde bingi. Ng'akawe wakanusa obugere wakati mu mpologoma naye ekisa kyera ne kinkuuma. Yimba nti waliwo ekisa ekino. Yimba ekyabamanyanga mukyali baana bato. Kibaddewo mu buli mbeera ekibatuusizza ku kkula ery'obufumbo kibawanirirenga. Mbaagaliza ekyo ekisinga. May the grace of God always cover you. Yimba nti waliwo ekisa ekinondoola. Yimba buli alina ensonga okwebaza Katonda. Naddala olwaleero Dr. Mulinde nkakasa olina ensonga zo nnyingi. Let's bless the Lord today. Nga tumwebaza olw'amatiribo n'agali wano olwaleero. Nali muzibe ng'ebyensi ey'omwoyo sibimanyi naye ekisa kyera ne kinkuuma. Nali muto nga ndaba omusota n'ensembera naye ekisa kyera ne kinkuuma. Yimba nti waliwo ekisa ekinondoola. Yimba buli alina eddoboozi erisobola okuyimba. Lwaki toyimbira Katonda eyakutonda? Tukkirize ffenna mu kuyimba. Essala yo yeekubisaamu buli bw'oyimba. Music is a multiplier. Ekisa ekyo kyeneekola kintuseeka. Waliwo ekisa ekinondoola. Yimba. It's a beautiful day. Omwami n'omukyala Harela nsanyusa okubalaba. Ekisa ekyo kyeneekola kintuseeka. Kibakuumenga ebintu ebibi. Kibakuumenga abantu ababi. Kibawanirirenga. Mu maka gammwe mubeere buli kirungi eky'omubiri. Mubeere buli kirungi eky'omwoyo. Kimpisa ku mumwa gw'empiri. Laba bwe kitegulula emitego. Amazima mbaagaliza ekyo ekisinga. May the grace always carry you. Buli alina omukono ogwa ddyo tuguwanikire Katonda mu kumwebaza olw'embaga eno. Mu kumwebaza olw'embaga eno. Register your thanksgiving. Register your thanksgiving. It's a beautiful day and we celebrate you, Doc, and your wife. And your wife. Yimba nti ekisa.
Munsonyiwe nnyo okubakandaliriza obudde. Ne bwe mba munzikiriza, there is just one other song that I need to do for Doc. And naye nga sinaba kuyimba akayimba kano, njagala buli kigambo ky'ennyimba kive mu kamwa kange nga kigenda mu kutu kwa Katonda. Naye ndowooza kanoonye soke nfuneyo ku mafuta so I can have a reinforcement. Nzije nange leero nfune omukisa okuyimbira ebigambo ebikuwa omukisa. Ababadde bakuyitawo omukisa Doc olwaleero ate kyeyongera okusukkawo kuba Bayibuli egamba he who finds a wife does a good thing and obtains favor from the Lord. Tata Pastor Kiganda, bw'oba osiimye nzikiriza nsembere osobole okumpa omukisa nange nzije nsobole okuwa abagole omukisa. In the name of the Lord Jesus Christ, just as you have requested, I pray as a man of God that may you be blessed and you do what your heart has desired to do. In the name of Jesus Christ, I pray. Amen. Amen. Kati ndowooza Dokita okitegedde. Ate amafuta nonze bulungi waliwe gakoma nga gakulukuse okuva eri yonna. So, from my mouth to God's ear. Ababadde bakuyitawo omukisa Doctor, tukkirize nti ate olwaleero from today, now that you've found a wife, tuyimirira mu kyawandiikibwa ekyo, you're going to be favored by the Lord. You're going to be favored by the Lord. N'abalina omukisa bakulabe ng'oli wa mukisa. Katonda kukolere buli kimu ky'obadde tosuubira. Akuwa essanyu ly'otamanyi nti omutima gw'omuntu gusobola okulijjula. From my mouth to God's ear. May God bless you. And I'm entirely honored to be here today. Essanyu ly'embagalirirwa tukkirize ffenna. Tukkirize ffenna. Mukama nga kuwadde omukisa buli ky'okwatako kiritereera. Olifuna kiralu tolikamiza n'abalabe bo balikuwaana. Omukisa gwe ŋŋamba omukisa abakujerega nga baliswala. Kale kobe nga wava mu kyalo olirya kino ekibuga wamma. Omukisa gwa Mukama, laba omukisa gwa Mukama. Bano abagulineero balabirawo anti babaako enjawulo. Omukisa gwa Mukama, laba omukisa gwa Mukama. Abagulineero balabirawo anti babaako enjawulo. Kale nga kuwadde omukisa n'ebikaluba birigonda, ebyali bikulemye birisoboka. Omukono gwe nga gukuyamba, amazima awaba omukisa. Ebyamagero era bibaawo, omugumba azaala abalongo, n'ennume yetuuka okuweeka. Omukisa gwa Mukama, laba omukisa gwa Mukama. Bano abagulineero balabirawo anti mumulaba Lord Mayor omulonde era omutunulira ng'omulaba aliko omukisa. Tweyagalire mu Katonda ow'amaanyi. There is so much grace in this house. Nga bwe twakkiriziganyizza mu kusaba n'essala gye bansabidde, from my mouth to God's ear. Okuva leero bw'ayogera Mukama nti anaakuwa omukisa akugulumiza osinga balala mu bibuga ne mu byalo. Ebibala by'omubiri gwammwe nabyana biwa omukisa. Ettaka n'ensolo zo n'oludibawo abiwa omukisa. Omukisa ng'oyingira, omukisa ng'ofuluma. Emikono gyagiwa omukisa n'ebbanka yagiwa omukisa. Mukama kugaggawaze onoowola so teweewole. Entalo zaanaazirwana amawanga gonna ganaakutya. Obugalo bwa Katonda ow'amaanyi buliwa? Obugalo bwa Katonda ow'amaanyi.
We should stand in agreement nti ddala Katonda akkiriza ebigambo byange. Let's stand up in agreement. Let's stand up in agreement. So we seal this prayer with the blood of Christ. A blessing without affliction. Katonda akuwenye omukisa osobola okulabirira obulungi oyo mukyala w'omulungi Brenda. Bali kubuuza wakola otya we bakumanyiranga nti ovuddewo. Bino bipya ng'enjogera ennaku zino eno sitoko mpya ne lava eno sitoko mpya. We bless the Lord. Obugalo bwa Katonda w'amaanyi obalabirawo ze wenkugambira omukisa gwe gukira ebirabo ebirala. Katonda abawe nnyo omukisa. Thank you for making me part of your celebration. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Have a wonderful evening. Mwongerengariza amaanyi eza muganda wange oyo mukwano gwange Dr. Council. Simanyi kyakumanya bannange muganda wange Silver Kyagulanyi gwe Kyagulanyi. Silver, what can I say? Silver, may God bless you because of your name, because of the service, because of whatever you do. But I know one day we shall meet in the new Uganda. Kakati basebo ne banyabo. This is a very, very special day. It's a very, very special day. Because even our groomsmen, these are bishops. Hallelujah. Mwetulireko wansi. Manyi nti obudde bugenze n'abasinga emmeme zaffe zirika n'olwekyo tugenda twala akadde katini nnyo ddala okusinga twagala kwebaza buli omu olwekyo kyayimiriddemu kyakoze ne kyatusizaako naye nga sinayogera kampe kwini wange ababuzeeko. Mukama waffe yeebazibwe bannyabo ne bassebo. Tubalamusiza nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Ng'era sooka okwebaza Katonda olw'obulungi bwe n'ekisa kye. Neebaza Mukama olw'olunaku lwa leero nti Mukama yalumanya era yaluteekateeka okubeerawo. Twala omukisa guno okwebaza everyone, buli muntu yenna eyerekereza byandibadde akola ku lunaku lwa leero olwokutaano okujja okusiiba naffe. Ekyo kitwala muntu ayina okwagala eri abantu abo. Naffe era tukikakasa nti muyina okwagala gye tuli, y'ensonga lwaki muli wano olunaku lwa leero. Mukama abawe nnyo omukisa. Kama abawe kyemusinga okwagala, abasanyuse, abawe okuyayanaku emitima gyammwe. Mwebale nnyo okubeera naffe. May God richly bless you. Era mbasabira omukisa nga muddayo mutambule bulungi. Mukama abakulembere wamu n'amayumba gammwe ne famire zammwe. Amen. Hallelujah. Mukama yeebazibwe. Ebisinga ndoza byogeddwa, kwebaza kukoleddwa, nokoleyo amannya matono nnyo. Mukama yeebazibwe. Neebaza Mukama. I thank God for those people that took the effort to come from other countries to come and be part of this event. For example, Reverend Temesgen, who just spoke to us a few minutes ago. Tiyadda ali Dubai, ng'ate waliyo entalo, naye n'alwana okulaba nti afuna ennyonyi esobola omutuusa wano. Era newankubadde yabuuse kutuuka Nairobi, naye era yafubye n'avaayo n'atuuka wano wakati mu lunaku lwa leero n'atwegattako. Tumukubireko mu ngalo mu Kristo Yesu. Nebaza Mukama olwa mwannyinaffe Pastor Dineo ave South Africa. Simanyi oba akyaliwo. Dineo yatuuse ku makya ga leero okuva South Africa naye ng'ekimuleese kujja kubeera ku mbaga eno. Twebaza bannaffe abavudde e Kenya, Pastor Paul Were n'omukyala
n'abalala. Ate era nja kwebaza abantu ababiri bano abayimiridde ku mabbali gaffe, Bishop Kaisaali ne Mama Josephine Kaisaali, nti be bamu ku bantu betwasa okutuukako ntugamba tubalowooleza ekintu roole eno, naye twaweebwa omukisa kuba nze nagenda kwogera na Bishop, maama naye nasituka n'agenda n'ayogera ne Pastor Josephine, naye tebaatukalubiriza, baatwanguyiriza, ate babadde batambula naffe mu kusaba n'okutuwa amagezi n'okutuzzamu amaanyi. Mukama yeebazibwe. Singa nnyo n'okwebaza Mukama ku lw'aba Bishop abakkiriza nti ku mbaga eno bajja kubeera kuba groomsmaid oba mperekeze, mutuweereze ekitiibwa ekitali kya bulijjo, era tubagamba nti tulina bigambo bya kubeebaza, wabula okubaga nti mwebale kukkiriza kuyimirira naffe, mubampeereko obugalo. Ne bamaama abo abasinga bayimirira ne ba Bishop bano kumpi bonna, era nabo bakkiriza nabaga tujja kukola ki, kola omulimu ogw'emperekeza ogutali gwa bulijjo, omuntu ow'ekitinga ekyo okukola. Twagala okubeebaza bannange, mwebale nnyo, mwebalira ddala kuyimirira naffe. Tetukitwala nga kitono okulaba nti mwewaayo okuyimirira naffe mu ngeri eyo. Abasigadde bannange bonna sinza kumenya amannya nengamalayo, abasaidi yaffe mwebale nnyo okutuwagira n'okutuzangamu amaanyi. Abasaidi abazadde ba Brenda tubeebaza, mwatwaniriza bwe twajja okukyala oba okuyingira, ne tuvaawo nga tuwulira bulungi, nga tuwulira tugaziye, eŋŋanda zaffe zikoze eki, zeeyongeddeko. Aba Mukulu Zambaali, Honorable Zambaali, Reverend Semambo, n'ababadde batuula naffe nga George Nsimbi n'omukyala, ntutula mu meeting ez'akawungezi nga buli omwaka oye, naye ne tutuula ntugamba kino tukikoze tutya, kino tukitutte kitya, nga tetukoze meeting z'awamu nga za bulijjo eziteekateeka embaga. Naye ekitiibwa n'ettendo mbiddiza oyo ali waggulu ennyo kubanga atugabiridde. Tumuwe engalo ezimugwana abooluganda. Mpulira saa kwongerako bigambo bingi. Mukama ajja tuwa omukisa omulala we tuliyinza okunyumyamu oba oliawo nga tewaliiwo kupapa. Naye ntegedde nti keeke etandise okukola ki? Okututambulamu. Togenda bambi nga tolidde ku keeke. Oliga nti ku mbaga navaayo siridde keeke ng'ate keeke ebaddewo. Mukama yeebazibwe. Mu kisono kyo tukkirize aba worship generals nga batuteekeramu, naffe tugenda kutambula nga tusaavinga eri abazadde, eri ba Bishop n'eri abasigadde bonna. Banzijukizano okwebaza buli omanyi kyangu okgenda ku mukolo n'obeerayo n'olya n'okola ki, naye ate bw'ogattako okwetikka ekirabo obeera olaze akatale ke kammunda eri ne munno kaanakujjuukirirako. Twebaza bonna abakutte ekirabo, bakitono bakinene, kisigala kyogera olulimi lwe lumu lwakwagala. Amiina. Ate era kale kampite Mukulu Zambaali abe ng'atwongera. Banetwongera engalo ez'ekitiibwa eza Dr. Kakati wano nga temunnatuula musigale awo. Nange nkuleko ku byange nga bagenda okugaba keeke. Dr. gwe onoomanya naye ngenda kusaba ndowooza ojja kutuula. Engeri gye muli babitiibwa sijja kubonyaabonya mwana w'abendi. One of the Bishop of Banakugumia, you can sit, and Doctor, you can also sit.
sagadde kufukamiza nnyo Brenda, my sister. Bwe tubadde ku kyoto nga tusaba ate nziremu nkufukamize tuulira ate n'omukazi gy'omumanyiriza gy'agendera mwe mujjaga kuba basabi nga mutudde nga Mukama akola ebyekisa. Look for a drink and then look for the cake because mwe mubireeta mulyoke mulabe tulyoke tuyiseemu cake. Amakaawo bwe gatandikira. So the reason as to why we have this on the reception is to confirm how Brenda is going to be taking care of Dr. Mulinde. This is the first holy meal that she's preparing for the husband because we know she cannot go and cook. But what we do is to bring a cake and you serve your husband. Don't let your Brenda and get your doctor. They are going to give you the cake. Serve him. Yeah. This man aja kuwa cake ne metro ne babalale tebi okunywa. Mwene bese bagamba bingi. Omuntu ali mu love olaba nga abikola. Mujja kubikola. Ngera bwe mutusomesa wali eri mwoyo wa Mukama abeera wamu na bano namwe mwoyo abalungamya. Good. Because what else will I say? I know, okay? They will start with the cake, then the drink later. Yes, let's start with the cake. Wow. Brenda, when you're serving your man, it's one best man of him. Serving bulungi taata nga amakamu gali mu mweka. Wow. Omwoyo wulira omwoyo bwaka. Wulira omwoyo bwaka. Yes. Ago ge bayita amaka. Jona agenda nange gye nagendanga. Abantu bo banabaga abantu bange. Katonda wanabaga Katonda wange awe tuli. Dr. Bonamana nawe omusajja bwamana ne addiza omukyala. Wow. Akabakyala basinga obungi ke basabira. Ako. Mukama ndiriisa ddi ku mwami wange ng'ense ndaba. Kaako kawedde. Then betumala then a drink. Then a drink. Yes. Wow. Worship generals mulina oluyimba olwa first dance. Yangamba mbu yalubagamba mu lumanyi. Munaawulaabula. Ayagala aluyimbe nga bamujja. Leokanyige. Wow. Oh. Amazimu akagoma kubengaleza ekitiibwa ku ttaka. Wulira mwoyo. Bwaka. Wuuyo ayita mu kitaka. N'omukono gwe oguwonya. Situlararari waggulu. Darararara tunuulire abange mwoyo. Bannange laba ekiri wano. Abavudde mu officer first lady akumuka mutwalira. Kyawe tukomye. Okay, I'm going to ask our ushers to serve the cake, but for you can serve a few people that are really, really close. Yeah, like the bishop, like our parents. Neyabala serving abantu bonna. Worship, generals. Mbawadde mwa mukangem. Kwa sagala mupowe mukangem. Selector soro vamu nemujanga mukanga mwao. Ya bana bana bayimbi. Ngenda nange batwala mukwaya. Mujanga kuyimba kero ne waffe. Kazinda nange nina kamu nange mama naka utabula kwai. Yeah. Saba abalala fena tuve mu kifaananyi tufune first dance. Let's leave the dance floor for the bride and groom. Are we ready to go? 1, 2, 3. Welcome the first dance.
Selecta nga bw'onoonya oluyimba lwe yansabye yagambye ekimuli kyange mmaze okinona olwa Silver Kyagulanyi lwayagala okukolerako first dance lunoonye oluyimba olwo lwe yasabye ku first dance ekimuli kyange mmaze okinona. Play that music. Heart. Obadde onoonya abateesiteesi b'emikolo abeesimbu abakola ebinyuma eby'omulembe mu budde Blessed Gospel Promotions and BGPevents be bantu abatuufu obakwasa omukolo gwo gwonna n'owummula ne bakuwonya stress z'emikolo. Bakoze emikolo mingi omuli embaga, okwanjula n'obubaga obutonotono. Bakola decoration ali ku mulembe, bakwata video n'ebifaananyi. Balina music asindogoma mu selections z'oyagala nga bakufunira n'abayimbi abasanyusa abagenyi bo. Balina ba Ushers abali smart, makeup artists bakufunira emmotoka z'abagole, amakanzu n'amagomesi wamu n'aboogezi. Bakola graphics ne design, bapromotinga abayimbi n'okutegeka ebivvulu. BGPevents jangu tukuyambe nanti tulina integrity, excellence, hardwork, time and flexibility. Esimu noti 7 noti 3 35 6 era tunoonyeeko ku social media zonna ng'ogoberera Blessed Charles BGPevents. Kukkiriza etteeka lya Kristo. More importantly, let Jesus Christ. Obadde onoonya abateesiteesi b'emikolo abeesimbu abakola ebinyuma eby'omulembe mu budde Blessed Gospel Promotions and BGPevents be bantu abatuufu obakwasa omukolo gwo gwonna n'owummula ne bakuwonya stress z'emikolo. Bakoze emikolo mingi omuli embaga, okwanjula n'obubaga obutonotono. Bakola decoration ali ku mulembe, bakwata video n'ebifaananyi. Balina music asindogoma mu selections z'oyagala nga bakufunira n'abayimbi abasanyusa abagenyi bo. Balina ba Ushers abali smart, makeup artists bakufunira emmotoka z'abagole, amakanzu n'amagomesi wamu n'aboogezi. Bakola graphics ne design, bapromotinga abayimbi n'okutegeka ebivvulu. BGPevents jangu tukuyambe nanti tulina integrity, excellence, hardwork, time and flexibility. Esimu noti 7 noti 3 35 6 era tunoonyeeko ku social media zonna ng'ogoberera Blessed Charles BGPevents.